lengere ntama lengere empuuta gano go magunju ga wano kati eno ntaama kati wulire entaama byeyogedde. Number one, opposition ya Uganda ekulirwa Mwami Kyagulanyi by history yesoose okupromotinga tribalism and sectarianism before they even get anywhere. How? Ebigambo ebyo azabyogera emyaka nga 7. Bobi Wine talina kintu kyonna kyakola nga ye tatadde ekigambo Buganda fa Abaganda, Buganda fa Abaganda. That is typical tribalism. Nze omwami oyo yantamizza n'okuba Omuganda. Oyo bamuyita mutabani wa Ssali era naye ye Ssali mutabani wa Ssali Bidandi mbu naye ye Ssali. Omuntu yenna ayimirira ku bulimba n'alayira neyefuula serious omutyanga nnyo. Bebe Cool oyo simanyi oba Bebe Cool yali ayagala abeere Wambogo oba yali ayagala abeere Bobi Wine, ekyo sikimanyi. Bebe Cool tosobola kubeera Bobi Wine bw'oba weenyumiriza mu kisooli. Be you. Weesonyiwe oli weesonyiwe Bobi Wine. Bw'oba toyagala kubeera mu gavumenti ya Bobi Wine fuluma eggwanga, kwata kitaawo ne nnyoko kwata abaana bo nakibyo n'ofulume mugende. Bobi Wine yaddako, ye president yaddako era ogenda kubeera wansi we. He's going to be His Excellency Fountain of Honor owa Uganda oyo. He's the president next. Ekyo ekikukakasa. Kati waba wulira tosobola kubeera wansi wa Bobi Wine, nsi Bobi Wine gyakulembera, go gifulume. Okusinga okuddaŋŋaana okutwasamira nodda n'otandika okwogera ebyekisiru. Nze mu butuufu mulimu abantu be batoyagala nakwogera, wallahi sikwogeranga naye mpulidde nga enfe ennaku. Oyogera otya nti Bobi Wine apuliikinga tribals, nti gwe n'eggwanga Buganda, eggwanga lyo mbu lyakutabala Bobi, ng'okimanyi olimba. Bebe Cool oli Muganda. Abantu abalwanyisiza Buganda baava dda nga bagirwanyisa. Nga bwe kiri nti ne saawa zino mitembo gye yeetisse yava dda. Wabeerangawo abaagala okulwana ennyo Buganda ne bagiteke, ne wabeerawo abaalwana ennyo eyibire. Ssali wegendereze obanga kw'otuuka okuva mu Buganda nti nze neetaba okubeera n'Omuganda nga Bobi yagikutamisizza Buganda. Oli Muganda? Omanyi Abaganda balina ekintu nti basobola n'okwekwegaana, egamba ng'oli munnamawanga. Abaganda beegambe nga olimu kimunyi nti oli Muganda naye olw'ebikolwa byo ne bakuyita munnamawanga. Oli Muganda gwe Ssali. Omanyi bwe twogera mujja kutuyita, mujja kulowooza nti twogera bwogezi. Ogambye nti His Excellency apuliikinga obusosoze. Ani yakugamba nti okweyita Omuganda kitegeeza busosoze? Ani agamba nti nze we neeyita Omunyolo tife Abanyolo? Abanyolo bakyeyita, Abanyankole bakyeyita. Omukonjo agamba nze ndi mukonjo Nsirugwe. Omugiso ayimira nti nze ndi Mugiso. Ani abagamba nti omuntu okuneeminga kabira ye buba busosoze? Bwana bino ebijegoba byabaaki? Oli bwayimira nagamba nti fe Abaganda. Yes, Baganda. Mwe mwagala kutukangakanga nti okweyita Omuganda kive. Oli bw'ava n'agamba nti nze ndi Wengu, nze ndi Mukyoli, no problem. Nze ndi Mulango, no problem. Nze ndi Musamya, no problem. Omuganda bw'agamba nti ndi Muganda, musosoze. Ate ne kino kyeyita Kisali nga kyekyogera ebyo. Allahumma salli. President olwaleero sikugamba na byazapulikinga bbanga lyo. Wuliriza byagambye olwaleero ng'ali emukono. Wulira gwe Nsirugwe. Ategeezezza nti kaweefube gwe baliko wakukyusa bukulembeze bwa ggwanga kyokka abamu bagufudde omulimu okubavumaganya mu mawanga.
mbategeeza baganda bange naddala ab'omu kitundu kya Buganda ti luno olutalo si lwa mawanga. Museveni akola bino ebintu kubanga ayagalamu abantu b'Obuganda mukyawe n'abantu abalala. Ayagala mukyawe abantu b'Omankole, ayagala balowoozeza nti ebikolobero byakola abikola ku lw'Abanyankole. Naye mwabadde mbalala mwalabye omukwano gwe twafunye, mwabadde Kabaale twalabye Ekisolo nga sinagenda mu maaso njagala okulangira luno si lutalo lw'amawanga, luno lutalo luli wakati wa Museveni. Ebyo ebigambo pulezidenti byazayogera ebbanga era yagezezzaako, era ekimulwanyisa kyagezaako unity. Mwali mumufundiza wano mu Buganda n'abagamba nti nze situnulidde Buganda, Uganda yonna bw'enaaterera Buganda ejja kuterera. Ng'oyita omusosoze tunula mu maka ge, tunulira ekibiina kya Nuupu, tunulira gy'abadde gyakuba kampeyini yonna, kikyagezaako okugamba abantu kubeero standing awa mu bendera egi. Mwana ate ne babikyaza ku TV. Mwana gwe kisajja gwe watutama okwogera ebyekisiru, lwaki tukulinamu essuubi naye bisajja mwe muswaza gwe bebekutwandiga eno mululu wakula olya naye mwana oba busiru kika kimuyina gasiya